ndaba bakutegeka tulinda mugole wano wa birthday ndaba bakweka amazzi bagakweka bagala muyira naye mbadde saagala bagayina pressure ayinza naye bamuyireko amatono kuba ndaba byebiriko kati byebiriko naye baamu oyo ye yeekangaka kyokka ogamba ye tanaaba anaaba naye nga yeetegekedde naye banaye kyekimuguddeko obugu bajja kuba bamukozemu ogamba wano wajja takimanyi nti mugenda muyira amazzi abadde takimanyi nekimuleeta takimanyi kati sooka obuulire gwe bakugambye mpuliramu akasanyusa nesanyukireko abamanyi ennaku zaabwe fe abatazimanyi munnange tubeererawo tomanyi lunaku lwolwazaalibwa lwaki ate senga sigikuza kati oli wa myaka emeka gye weewa wangi ngaze nze njogera ndi 58 kati wagijjawa emyaka oba ogyewa bwewi mukazi gye ngenda osooka ki kye wenyumiriza ku muntu ono akuza amazaalibwa ge Stecia kyekisaamu nti muntu mulungi wa mutima mulungi ayagaliza n'ekirala kati we tuli atutuusizza mu Stecia ne awusigaalo ozo ozanyangaani ziraba ate njagadde obibuuka abagambye mbu tosobola bibuuka ovuddeyo ekiboga jenkulabeko no
Ajanga byerupi. Ajanga rupi ni kama one ngamba. That's me already that you know kama one ngamba. Hala byerupi wanu. Aja jibade bagami bacha. Manager yangambye. Lero saa 12 nangamba mbuno. Ngenda kutwala kuki? Kyebisana. Ne wallahi Lorenzo ine. Na mungu nisana keke yangu. Nangamba nisharia yange dinavira mwema nangamba today is my special day kanyamba leno bantu wale kuchemisana nangamba netusoka kudropinga cake Florence nonkozesa ne cake yange mwana tuzine twogera mu yenna tina talina nagogera kula munyizi yo mungu ali kubibi nange ni akanzira zita mu museka Kati gwadi ama hii birthday ogera ji celebrating oje. Bada tuleta keki mbuji dropinga kati wagambi nga kuturaista ngamba ngabambuzaza lwaki keke balance bamuwadde Lawrence lwaki bamuwadde wasazenga wae ebintu bifaanagana kangende katate Mungu n'akikola ngenzo uliranga sikyasiba swandi mukonzi nga I have no option okujja mukole wasusulana era nkuseewawe nsinda ningala binene mundu akolera wano ngola tokera musu Amanya gange nze Lawrence, CEO Magic Uganda Limited, manager wa Stecia Mayanja era director wa kazanyo ke bayita Stecia and House Girl. Ya omuyimbi mulese n'amagezi agekike kya waggulu kubanga mukazi mugezigezi naye ensaza amagezi onokula nti mutusano nga tannaba kutegeera. Mulimbi nti tugenda ku lanchi olwokuba leero mazaalibwa ge. Kati muno mmoka mulimu keke gye yakoze kuba akola keke. Naye nga amanya akolera kiraya nti bana nafuna omukyala namukubira esimu na bookinga keke eyo kati tugirese wano na deliveringa keke then mutwale ku lunch so bwe kitwe kibadde anti waliwo omuntu omwe yatugamba Kyagulanyi yatugamba ensi self service teweesera olina okukola ebintu byonna mpaka byonna bikole mpaka woolya n'ogamba nti kati nze wano wenkoma tosobola don't limit yourself. Ebuvunanyizibwa bwawe bwonna bwonna mbukola nga manager. Amutiira bwerere nga mutya mangu ago tewaliwo kitiisaawo. Abalala lwakuba nti tebabikola because tebamanyi tebali innovative. Naye nze mbikola because ndi innovative. Yes. Ebiseera bisinga naye ate sinze si bwentyo. Ebirala badde otegeeza ki kubanga nyiza okuba ekibuuzo kyenziramu nga sikitegedde.
twakifunamu naye era twakipulaninga nozoyo olaba engeri gye twakireseemu kiti tumukanze tulina engeri gye tuzze nga tukiwumbawumba nekigenda omutuukako ng'olwedde takyayina eri shock eyandibadde ekanga omutima. Keeke yabadde ya sente nnyingi ya mitwalo 4 ng'amanyi akolera kirayanti era nafuna omuwala ka receptionist kange ku office ke kamukubira esimu ekabukinga keeke kati ye yabadde amanyi nti kirayanti era n'abuuza ebibuuzo yagala efaanana etya nti gwe njiyiza ky'omanyi ekisinga so kati naye yakoze ng'amanyi akoze ekisinga naye ng'ate yagenda okukola eyijja akola mbadde ku delivery kati tubadde tutwalira kirayanti naye wano tukyamyewo kubanga nekubidde amasimu nemuga kirayanti ali ku TriStar so kati tuzzeewo ng'amanyi nti tuteekerawo kirayanti keeke then tugende kulanki. Kati erinnya yes kituufu kubanga ye Hajati Farida Stecia Mayanja kati nalowooza nenga nagamba Stecia ajjabuuka benagamba Mayanja ajjabuuka nenga alina erya Farida lire ngeri gyatatera nnyo gikulembeza kasita nalyo lirye so oli omwana amukubira namugamba nze Farida era keeke eriko Farida bwongo bwabadde bungi. Saa 12 n'eddakiika 38 leero omukulu manager wange Sir Lawrence yankubidde essimu nanyimbira n'ayogera wakuli si kuyimba abadde ng'ayogera nemugamba nange thank you so much nangamba wayi mbeera ogimanyi tetulina ssente naye ngenda kukutwalako ku kyemisana konzi neyanziza ssebo nenzirawo nenneebakakozi abadde akedde nnyo we nemaliriza nenkola byenkola but before that abakulu abo bampa cake ne baŋŋamba actually mwala yankubira nambuli naŋŋamba gwe yiye byonna konzo olina flavoring gyoyagala nkuteeremu nono gwe yiye ekinawooma ne mugamba olina kala gyoyagala nti sirina kyonna kyononjiiza ne mugamba sente nansasula nako nenjitandikira ddala kakati byatandise okunsoberera ndabe ennaku ziggwayo omuwala tankubira actually I misplaced her number bone yankeera nnyo nene ngamba Lawrence yamunconnectingako nembuuza Lawrence nangamba no tufaayo ngenda gifuna namba konze jakumanya tudeliveringa wa cake era ntekako mannya ki kozi ku cake ino kubeerako happy birthday obaani kati we nabadde nangamba otekako agambye amanya ye Farida nenga omuntu birthday ya 26 ne yange ya 26 naye ye Farida ninga why ebintu biki nze saagana ze surprise ye ngani aginkolera abaana ba tiimu nabagaana era bo bakimanyi sometime back to ali mu shooting waliwo omuwala azanya mu session ndawo sigala azanyanga pros naye nga yendi bassa twayitogera ku bya birthday nagamba ne kakati bwe tukusurprisinga manager namugamba era mu surprisinga mutegese sente zigende nakasero twagobe bya pate wano kumbe just of recent like 2 weeks back kumbe seba ali mulukwe munaye mbadde ndi awo basina bela ready by Sam Sanvo nankubira ne mugamba bampemu eddakiika kusakedde ku machabi era weekend yo nabadde mukambwe nnyo temunyumya ne wobo oyina kyomubuuza ng'akuddamu bubi nnyo nzi munaye omanyi omuntu bwe batali mu muzzize mwesonyiwa kati nga muleka naye era bwe mugambye nenda ogenda sanga maliriza ngenzo laba ng'atuuka ne mugamba balenjere nnuma tutuukire gye tulya mmere ye tugenda kulyawa nangamba yoha oba nkutwale luddawa nze ndi mulwadde saagala byakulya nga mukambwe nnyo ne mugamba spectrum nangambe naye tusooka ku droppinga cake ne mugamba kati bwe tunaatuukira obudde bw'emmere bugenda kuba eweddeyo kati pressure nze gwe bakubira amasimu nze gwe bakubira amasimu nze gwe bali obubi njagadde pressure ya cake eveewo ate n'ebyo tubirabe kubanze kale
olwokubanga obwedda yaneeragidde ku konza omugezi adda ku ssimu ye ntandika okuddamu birthday messages zange wishes zange nga buli omu ngenda muddamu ngenza owulira ewaddiniya kale nga ku tristar neŋŋamba awo mbadde namwesonyiye nensirika kakati mbadde ntuuka bali nga tusalamu mu ndeeba nywedde nnyo amazzi mutaka n'atabuka neŋŋamba mpulira njagala kukozesaako ku binaabiro naŋŋamba tugende bala kozesa ebya tristar bannenga mukambwe ndaba ne bano bajjaawo ndaddamu n'abakubira oba abadde yeekubira nabagamba ndiweddakiika ntono nnyo nnyo wano era mwange mukimekeeke yammwe tutuuse ntupaakinga awo asikari namugamba nono sebo kakati naga nongenda katikati wano mpiseewo misinde olina simanyi mwe mbadde mutuddewo naye obwongo bubadde buli kikati omuntu gwe mbadde nga gwe ndabye abadde rupi abadde ayimiridde wali naye nayambadde uniform kugamba obwongo bubadde kujendaga era nsose nenfubutuka emisinde nenzira emisinde nembuuza omuwala rupi abadde wano aliwa ko ye rupi wano tewali abaddewo nenzirayo nnyonnyola omukulu manager tugende namugamba munaye tugende nti anti ate munange olowooza tebitte olowooza aŋambye ki olowooza tekaweddeemu kunzaakaki nti anti birthday surprise ngenza olaba nga ayita what amazzi ne gajja ebbaketi n'ebbaketi kyokka tebamanyi nti ndi mulwadde bannange nsanyuse bambi nsanyuse nange ebanga ebantwala ku kyemisana neŋŋamba luno olunaku lwange lulungi nnyo kanyambala my favorite what sharia erimu emikisa gyange nange nenjambala naye abaana bano tebatidde ne bayirira sharia yange amazzi that was not good naye nga bambi nsanyuse nnyo nammwe nembasangawo nammwe nemukibeeramu ate asize okunenyusa maria mundagire bambi omumbeja nange nakamusurprisinga on 16 nange namukolera keeke nemusurprisinga ne bagitwala kumbe naye mukazi wattu kati ate Sarah Kabenge ankoze bubi njogeddeko naye nanga nze ndi bwavu nnyo nze biki koza aze bantwala ku ranch siranchi mwenzi bantwala ku ranch era birthday kale ndikola ki naye musanze wano that was bad but bannange simanyi nakumanya kubanga omanyi okukozesa omuntu keeke nga yiye naye ng'agiri emabega mukambwe tuteekeko yaŋŋambe n'oŋŋamba wakitwatesera enamba ya client lwaki ontabwanya lwaki omalako emire bannange leero leesa oli bubi nnyo mwana yakusasula sanyu like I was like ŋŋambye n'owa makeup naye byonkolako binaabeerayo buli ssaawa njagala kaaba omanyi bw'olaba nti nno oyagalwa kati nno just ngenzeko mu message za group yange oba family yange ngenza okulaba nga message bambi nezinkaabya nembagamba nebaana mulwaki munjagala nnyo naye bw'obeerawo ng'olaba oli loved obeera owulira bulungi kati ndabye nga ndi loved I was like what abaana bampanika bano nakati njagala kaaba bambi mbeebaza nze banzalange ennaku z'omwezi 26 ogwokutaano 1985 era olwaleero mpezezza emyaka 36 neyanzaneze I'm proud to be a Muslim, I'm proud to be a woman, I'm proud to be a mother, I am proud of my people here era nze nebaza bwebaza emyaka mashallah oli wadde mba okubalamu abamu boogera emyaka tebamanyi na myaka gye baabazaala naye nze gwegwe 84 mwetaano kubeebaza I know njabiwulira luvannyuma kozi terinyirawo naye bw'osanyuka ennyo it depends osanyusa otya akatulabe naye Allah ajja kusaasira naye nga nsanyusa nompulira bulungi nnyo just overwhelmed siwulira pressure ndi mulamu nnyo saa kweraliikiriza bantu naye nga nsiimye nnyo ndi musiimu bambi
sebo bakyali abo banteza kodo ne bangama nanyini keke ye Farida nga bakambwe nnyonnyo nange nenteekako happy birthday Farida kumbe yenze naye mwala wanga ngambye mami what if that is your cake naye newankubadde coincident zajja on the same day ne muibeera mwina amanya gegamu ne mugamba nange ebintu bibeerayo but ne mugasira bawoka kuruko nakalaga nti it's my cake. It's not. Nagama. Let me pray to Allah. Let me pray to Allah. Yo. Tujiriyeko because no mutima gumu. Keke tujirage elinga kasawo. Tugambe nti wadolozo okolera sire queen. Omuwala kana kwa wala kankubidde ne mmanyira abawala ati yangambye njiiza ne mmanyira abawala bebayinza okwagala nenjala mukoyere ekintu ekiringa ekyenjawulo zitali ndomo ntoba ya round ntoba yachi. olaba bano obaddeko eyo nga ndowooza ogamba ati naye akulinaanyaawo omukulu salole natugamba kiriwo kyekigenda okolebwa ate akubira ku nnamba zitali zize ati singa badde akubira ku ye saanimuje naye yankubidde kweteriye nalyoka abiŋamba yanguwa ekyo olunaku lutuuse kozi olunaku lwo lwankyandumanyi naye tuliba abantu bano bonna muli team Stecia omukinayo saagala kunaaba era mukama yari nabira akazanyo mukama wange akimanyi era lwamutateekayo nawulira bubi katono nina kunaaba ngateeka wali esimu ebeera wali kusiiki kugamba nebuzeebuze lupasito naye hajja ti nkwagaliza birungi mukwano nena kola kusoboka okola nti rose from sponsor and sponsor and sponsor
banete mulabira ndoza mulabajja tibulira kusula ku Roseford tusula ku Roseford no era bendali wano batalira bubina temusula ku Roseford waba tusula ku Roseford kasubira wale musasula ku Roseford emusigezako kugezako yakumba ola mama nandujja agenda akyuka Roseford kyekyo kyakola buli wofaiso deliver buli kyokola kyonna kaatakusiima kakati ekirala simanyi na kumanya fe wona otugambiranga iyi nga tusiima kuwulire mu lukwe luno saabaddemu Lawrence yankubidde eggulo saawa nga 5 nangamba mijjuuko omukwata nimubuuza onjagazaaki tulina byetukwagaliza nemugamba kale nja kujja yantereza ne transport oyo yonanze mbadde sibimanyi ne betina waako bwe badde bakukuta sibimanyi nenga bakage tweyanziza mwenna abazze abagenyi baffe abalungi bakojja baganda baffe emikono gyaffe mama kibe tweyanziza nnyo maama tulirera engalo zonna ojazininanga bwe yamuzaala tetwalaba hajat station tukwebaza kusaa zino ngenda kusaba kojja kale oba ntise tugenderaawo gye bayita kabandole akabandu ne ku mukolo oli akawunga naye oyitawo omalawo kawo era nina ananyambako oba bakusedde nnyo abasukazi batukiriza kulya nnyo tulaba kalolo katiso kamaze bakiwadde bakirese kiramba nandi kiyiyewa ogenda gikuba ekigo emotoka genda gisuula spare yakukkiriza katugambe nti tokyalya ozinga buzinga ojja kakasa nti n'abanene bazinga anti nebizimba tubadde tumanye oli ajati era ate kyogerako kisanze ku sowaani nji njogeddeko njogere ntina ogambye otya nebizimba ate nga tulengerawo kyennyanja era kyekino weyongere kamere bakongere eno nanyingi nekyennyanja njagala nakindirako leeta wantu kuyamba menyako kino ekitundu kino kitwale ekitwe kyekyange amenyere wano bwati atulekere kino maama gwe ekyennyanja kikuzira maama badde mama byatutte Samambye ntuke natisi lwani natisi naye onabitegeera ng'obirya mukyalo byalingayo tulidde mukyalo naye suusa olyerabidde ate ndirabye wadde nekyo byosiriramu mama w'omuyimbi views osazewo ziremera toyogeddeeko ku julo muwala we emyaka gyatuuseeko musibira ntandaki omuntu mulamu omugumiikiriza era n'okubeera ki obuvunanyizibwa kuki omuntu omugumiikiriza yabeera atya olabira kunze mwenyini kuba si papa kukwata mpola ate n'omuganda agakwata empola omwana atugambye emyaka naye tulabanga atugambye mingi nnyo atugambye ana wamma kituufu kuba namuzaala nnyina abi kati gwoli mwembe kati gattamu okubise
Mama nenga tukulaba ngo okyali mwana muto nnyo mboko. Mwana muto. Okyali bizigo na kulya bulungi. Ndya kubinzi katunguma. Olimu embaga bbiri. Naye nambadde Bikira Maria nsinza Neema. Nze Bikira Maria nsinza Neema zikola. Era bw'oba olina gw'onoonya ow'emyaka gyange nga Bikira Maria musinza Neema. Ontuuseeko tonoonya walala. Tulaba ne muwala wo kati agenda nakuyisa. Oba ya bulungi Katonda, katunguma, doodo, suusa, n'ejjolyo. Kyova olaba ekyennyanja okirese. Ekyennyanja nkirese. Okulya ennyingi si kugwa maddu. Naye nga Stecia wamuzaala lwakumeka? Namuzaala lwakumeka? Namuzaala olunaku lwa Katonda. Nkulu ennyini yasalawo. Ate namuzaala saamuzaala ku makya. Ate saamuzaala nga buwunge. Zara n'abanene mulya nnyo. Ogenda paakingako osazewo n'ekyeggulo okirya lumu. Zara tulaba kati oli mu kulya kifiiriza kumalayo ssente zammwe. Owaaye onoonya maanyi nga naddamu walula Stecia. Ate omubuuza emmere yali eka oba bali babiri? Mugenda alya babiri. Owaaye emmere nyaba olina? Mmere ya mwami nze n'omwami wange tuli babiri. Omwami wa Lupi? Wabanga yali antaddeko empeta. Omwami genda yatulabe. Emmere mukyala wajja. Mukwate. Wama kyebusibe kino? Tambaye. Babadde bamanyi tebanzidde mu magumba sijja kira. Olaba wasali kuba nakubidde obudde nga buzibere ngamba mama nkuwulidde leeti naye nsonyiwa. Mama nandujja webale kujja webalire ddala webale nnyo okuweesa mukolo kitiibwa. Omukyalo oyo gwe twalabika naye akazanyako okubiri ke bayita batuusa yatandika nga ssenga. Ndidi watukuba omutwe omulungi kuba akazanyo katambula bulungi. Webale nnyo webalire ddala. Bannamawulire mwebale nnyo mwebalire ddala. Omanyi omulimu gwe mukola abantu balowooza bagamba mu gwa lugambo. Naye ate olugambo lulungi luyambako abantu abatabaddewo okumanya ebikoze eki. Buli lwenkwata essimu nenkubira munnamawulire yenna yenna kinsanyusa okuba nti wabaye asigalayo. Buli gwe nayise azze ne besaayise ate mwekitegeeza nti muli ku ttiimu yaffe. Mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu gwe mutukolera. Alumagic Uganda Limited. Abaami aba bali ku kamera. Trevor, Kevin, Dini aliwo. Ali mukusosola mutwe gwangege. Bambi mwebale nnyo mwebalire ddala okujja otukwatira ebifaananyi ku mukolo gwa Stecia Mayanja
okwebaza okulanja kugende wa management y'ekifo kino Tristar Hotel. Mwebale tubudamya, mwebale tukyaza, mwebale tufumbira kamere kawoomi. Wala atawomeddwa? Omanyi kino gye gimu ku mikolo egita bagambanga ku mukolo gw'amayanja gye baagabula mukene. Kati kuno birthday ya Stecia Mayanja gye bagabudde ki? Ekyennyanja. Madam Bettina, webale nnyo webale eddala. Jangu kama kugizeewo. Omukyala atudde wano ali mu green dress. Oyo mundu mmenye. Mundu mmenye. Madam sana Kabengo webale nnyo webale eddala. Buli wekutuukako nga waliwo ekiriwo ngamba nja kwambalira ku mugongo nga nswa. So n'olw'ensonga webale nnyo webale eddala. Ojjangu okwo. Buli muntu gw'olaba mu house wano ajja Stecia Mayanja mukwano gwo. Sibe bokka nebano bwe twasobodde okufunako. Engeri gy'ebeera nti nebeera surprise birthday tutera okwogera nga obudde buweddeyo saabala tebasobodde kola ki tebasobodde naye nga buli gwolaba mu nnyumba waneeno azze lwa mukwano gwakulinako. Abantu nabakubidde leetinya abamu nabakubidde ekiro Luthi nabakubidde ekiro anko famire tulage ku bina lagako kale tulage emaali. Owa yogamba otya? Ng'onyumye. Kwagamba Stecia omuyita otya? Mumuzanyazanya ngaali? Nga Nazara we? Ozanyanga mubbi w'abasajja? Abasajja bali eyo balabye dda atya kyekinyiridde wekiti. Bali eyo bagamba bannaye singa kituwa ku nnamba. Togaba nnamba. Tugambe oli mufumbo. Kati bba wakikola atya okubanga obeera mu basajja ab'enjawulo ng'alaba haki ezo nga zo. Omusajja wange akimanyi mukazi we omanyi omusajja wange abimanyi. Naye baba abantu beesalidde akambalo. Kati kano ke bayita batya? Kano akambalo kano akapale ke bayita katayiti buno busimisiro. Kate emaali ogitambulize ebweru.